ensonga za Besigye zikutte wansi ne waggulu era gwe muganda wange ampuliriza njagala okubuulira nti okusinziira ku ddoboozi lya Muhoozi n'ebyo byagezaako kuteeka ku mukutu gwe ogwa Twitter alabika yapondoose dda ne kitaawe alabika yapondoose dda era ensonga ngenda kuba nzikulambululira wano kwa Muhoozi atutegeezezza natugamba nti temweraliikirira Besigye nja kumusisinkana twogeremu era ngenda kumusonyiwa kitegeeza nti muganda wange kukupondooka pressure ebeera esusse olabira ddala nga tolinaawo kyogenda kukola famire ya Besigye era nabo bwe batyo bakukkulumye era obuvunaanyizibwa bonna balaalise ne bagamba General Museveni nti munnange Besigye singa afiiraawo kitegeeza nti byonna gwabivunaanyizibwako ate eyo munnange we tuvaayo tusooke tugende ku mulirwano wano e Kenya wano Miguna yagambye Raila Odinga nti wasuulawo Besigye bwe yasuulawo Besigye ate era munnange n'abasawo wano e Uganda nabo bwe tukomawo wano e Uganda batugamba nti tebagenda kulekulira Dr. Kizza Besigye era ddembe lya buli muntu okubeera nga ajjanjabibwa afuna obujjanjabi bwe yeetaaga eyo nga tuvuddeyo munnange ebbaluwa eyawandikiddwa eri General Museveni nayo erabika kwegamba eyongedde eddoboozi ddene nnyo ku kupondooka nti essaawa yonna Besigye munnange obubonero bulaga nti bajja kumuta minisita bali omunsi yagenze n'asisinkana Besigye abaddeyo n'asisinkana Besigye ne ttiimu y'abadokita era munnange bw'atyo n'abaako byamugamba amugambye eki tusookere ndowooza tusookere ku Muhoozi apondoose oluvannyuma lw'okuteekawo mbu okulonda ku mutimbagano omulonde muvootinge tumutte tetumutta ekintu munnange ekyayongedde okubeera nga kimuyenjebula buli muntu ne yeebuuza nti naye kati ono alowooleza ku mutala ki bino tabiraba nti birala nnyo kakati Muhoozi avuddeyo n'agamba temweraliikirira nja kusonyiwa Besigye naye okusooka ngenda kusooka kumusisinkana annyonnyole oba yennyonnyoleko Muhoozi bw'atyo nga ayogera naye nga sinaba kubeera nga nkuwa ebingi ebikwatagana ku ekyo jjukira ebivuddeko kyajje asisinkane Ambassador Bob bwe yali yawa ennaku entono ennyo okubeera nga yamuse Uganda ne basisinkana ne boogera ate nga Ambassador Bob bw'atyo n'owa America n'owa Bungereza baali bwe batyo basisinkanye General Museveni baali basisinkanye Ambassador wa Bungereza n'owa America basisinkana General Museveni ne babako bye boogerako era ensonga ya Dr. Kizza Besigye yali ku mwanjo nnyo kati Muhoozi munnange abantu bamugambye mbu tolina gw'ogenda kusonyiwa ogenda kwesonyiwa wekka weetaasa olimba leka kuwoza nti ogenda kumusonyiwa naawe oli mu kwetaasa kubanga okirabye akazito kakoze eki kakususse kakati njagala okubuulira muganda wange akazito kabeera kazito era yensobola kibagamba make noise anti omala kukwata ssavu n'olibateeka mu kamwa kati olwo ogenda otandika oddigayagaya bwoti nga lyokya muganda wange ogenda okulaba tojja kusobola n'oliwanda kati bw'atyo Muhoozi alabise okufujja eri Dr. Kizza Besigye munnange amawulire ge tufuna okuva mu komera ku gavumenti yasisinkanyeko minisita wa ICT bali omunsi ne babako bye boogera byonna ngenda kuba mbikubuulira wano kakati Muhoozi alangiridde nti alina ekigendererwa kwegamba yeekubye mu mutima agenda kusonyiwa Besigye agenda kumusonyiwa jjukira nti balina audio bwe bagamba nti balina audio nga Besigye yiweera okutta famire ya Museveni ne Museveni kati Muhoozi yagamba mbu alina okurivenjinga jjukira nti era kitawe yamuzaala kubeera nga arivenjinga abo bonna abanaamutta kakati Dr. Kizza Besigye mbu mu kahodiyo keboogerako mbu yakyogerako naye kinneewuunyisa nti omuzungu ye e Kenya nga tebaamuritaininga baali badde bamuritaininga kubanga baali bamukutte n'omuntu nga bagezaako kujjako gavumenti bo gye bagamba mbu yalondebwa abantu baali badde naye bamuteekaawo
ne bamuvunaana naye omuzungu yabuliraawo bw'atyo. Kakati munnange Muhoozi bw'atyo lwaba lunaku lwa Sande n'avaayo n'atutegeeza n'ateeka ku mukutu gwe ogwa X nga bulijjo nti agenda kusonyiwa Dr. Kizza Besigye naye agenda kusooka kumusisinkana yennyonnyoleko mbu temweraliikirira ngenda kusonyiwa Dr. Kizza Besigye naye ngenda kusooka musisinkana yennyonnyoleko. Muhoozi bw'atyo bw'awandiise naye nkugenda abantu bamugambye mbu tewali yeeraliikiridde ggwe weeraliikiridde togezaako kutulimba mbu tweraliikiridde tutya ffe tetweraliikiridde tuli bagumu nnyo era tukimanyi nti muganda wange toyina kyogenda kukolawo. Kakati munnange abantu jjukira nti olutalo luli ku mukutu gwa Twitter nange munnange gye mbisanga ku Muhoozi kubanga Muhoozi naye gy'abiteeka. Kakati munnange kino kiddiridde Muhoozi okubeera nga agamba nti Besigye yazze omusango mbu ogukyasinze amaanyi era batogaga nti mu bachwezi bo baalayira okubeera nti batta ekyona emisana era nga kino kyaleesebwa abantu okubeera nga bagamba ye. Ku lunaku olwa Sande Minisita Barry Munsi abukeereza nkokola n'abasawo ba Besigye era bwe batyo ne bagendayo okubeera nga bamulabako. Kati minisita asobodde okubeera nga ayogerezeganyaamu ne Besigye era n'amukakasa nti yandibadde alya emmere n'akomekkereza hunger strike ye era n'amukakasa nti ensonga ze ziri mu kukolwako, omusango guggyibwe mu kkooti ey'amagye guddizibwe mu kkooti ey'abantu era nti DPP ensonga ezo ali mu kuzikolako. Kale bw'atyo Barry Munsi bwe bibadde bw'ategeezezza Besigye nti yandibadde ebyokugaana okulya emmere abireka kireme kubeera nga kimukosa nnyo kubanga ensonga ze ziri mu kukolwako. Kakati olwo nga bwe nkutegeezezza nti essaawa eno ebintu bino bitunuulire mu mbeera ey'akazito. Akazito kakutuulira n'obeera nga tolina kyakukikolera naye nga bo bano Winnie Byanyima baatudde ne sisita we ne bakola statement era nga byonna bwe batyo nga babyolekeza General Museveni kaga munnange singa omuntu wafaafa byonna bijja kubeerako ggwe tetugenda kubeera nga tusirika busirisi era nga bagamba nti embeera y'obulamu bwe bwe bagiraba balabira ddala nga kyabulabe nnyo era nti balina okubeera nga boogerako kubanga basuubira okuba nti ekintu eky'amaanyi nnyo ekiri waasi kiyinza okubaawo essaawa yonna. Kakati Lord Mayor Erias Lukwago yakulembedde mu balooya be bwe batyo bamukyaddeko e Luzira Maximum Security Prison gy'asibiddwa. Lukwago bwe yavudde yatutegeezezza n'atugamba nti embeera y'obulamu ya Besigye mbi nnyo nti era singa tafuna bujjanjabi bwetaagisa ayinza okuba nti afuuka embuyaga ezikuwuta era ng'agamba nti yabadde tannaba kuva mu Kaadukulu bamusibidde okuva Olwokutaano mbu olw'ensonga ali yatawulira bulungi mbu abadde ali mu mbeera kwegamba etategeerekeka. Kakati ng'ebifaananyi bwe mwabirabye ewatali kubuuza naye nga ate bwe tuvaawokko wano Uganda nga sinaba kubeera nga nkubuulira Barry Munsi kiki ddala Besigye kye yamugambye. Munnange mu ggwanga erya Kenya Odinga bw'atyo yafunye ebigambo ebikaawo okuva eri Miguna. Munnange Miguna bw'atyo azzeemu okubeera nga akasuka ebigambo ebikaawo agamba nti Raila Odinga ono yalya mu Dr. Kizza Besigye olukwe era nti olw'okuba nti tavuddeyo kwogera nti asuubira okuba nti
Raila Odinga avaayo avumirire ekya Besigye okukwatibwa, naye ekyo okuva lukiri takikolangako. Alabika yamuvaamu yamulyamu olukwe Miguna, era bino byonna okubyogera kyazze oluvannyuma lwa Odinga okubeera nti yalemereddwa okubeera nti awangula wali mu the African Union Commission, okubeera nga awangulibwa chairman bwamulemye. Era Muhammad Ali Yusuf owa Djibouti muganda wange yabwetise tiyamulabiza ku njuba. Kakati olwo Miguna agamba yabadde ategeeza Raila nti olya n'abo abaabwamba Besigye era abali mu mutulugunya, lwaki tonavaayo publicly okubako kyoyogera ku nsonga za Besigye? Lwaki? Ebyo biri Kenya twalwa Besigye nkugambye lukyalandira ddala, era yensonga lwaki nkugambye nti kiyinza munnange okubeera ekizibu ennyo Muhoozi okusigala ng'akyakuumye Besigye mu kaduukulu. Abasomesa rather abasawo nabo mu association yaabwe bwe batyo bakivumiridde nga bagamba nti omuntu alina okufuna obujjanjabi bwe yeetaaze kuba ddembere, era babadde wali Mulago Guest House naye poliisi yadde ebirinyeemu bwe batyo ne bawa ensonga zaabwe ne bagamba nti Besigye munnange ayinza okufiira mu kkomera nga bwe kyali ku Ssegirinya. Jjukira nti ku Ssegirinya abasawo baalabula ne bawandiika ebbaluwa nga bawandiikira akulira amakomera bamugamba munnange Ssegirinya embeera gy'alimu tumukebedde, naye ayinza munnange obutasavayivinga singa just musukkako katono wano kukubeera nti nno mulagwa omutwe omunene nga mugaana. Naye abasajja era kirabika bamukuuma mu ngeri y'ekigendererwa nti katumute ng'ayebye. Kati bano nga bwe nkutegeezezza nti n'abasawo bwe batyo baategeezezza nti Besigye yandibadde ateebwa ewatali kawakulizo konna ng'obudde tebunaakubeera nga buyita. Ate era nakutegeezza ko twali ebbaluwa gye bawandiikidde John Museveni era ng'abantu muganda wange baagisomye mu ngeri y'okubeera nti bawagira ekya Besigye okubeera ng'ateebwa. Omanyi wano e Uganda kye namala okutegeera, bujjukira ku nsonga z'Abassegirinya babagamba mubate kitegeeza nti tewaliwo musango. Kati bannayuganda kasa bagamba nti mumute kitegeeza babeera bakimanyi nti tewali musango. Kakati sayidi eri Muhoozi Kulaije bonna babadde bakakasa nti Besigye alina ebintu bingi nnyo, balina obujulizi obw'omunda ennyo bwe batasobola n'okubeera nga balaga abantu kubanga bwa munda nti oba oli awo singa babadde tebaagala bwenkanya baali muttidde na Kenya naye baasalawo bamuleete wano mbw'asobole okubeera ng'awozesebwa aweebwa omukisa. Kale kwegamba mu bbaluwa gye bawandiikidde Museveni baamutegeezezza nti waalibadde munnange oseevinga Besigye nga obudde tebunaakubeera nga buyita, era ne bamujjukiza nti Besigye aba alina omulimu munene nnyo mu kuliberatinga mu liberation struggle mu kununula eggwanga lino, era nga ne mu lutalo lwennyini yakolanga dokita nti wali naye mu nsiko mulwana mwenna. Kakati awo kiba kitegeeza nti olina okumuwa ekitiibwa era freedom ye yeetaagisa. Mwalwana ku Uganda kwegamba kubeera nti yeeyagaza era yabeera naawe mu biseera ebizibu ennyo. Kakati lwaki omuleka okubeera ng'abonaabona? Kale bwe batyo ne bakuba omulanga eri General Museveni nti yandibadde ata munne comrade munne bwe basharinga history oba ebyafaayo bingi nnyo, ate bo babisharinga kubanga n'okukoza kwegamba bingi bye balina okubanga basharinga bibijjukirako bye bali badde bawayaamu nti owange okakaza. Kati bano era munnange nga mu bbaluwa bagamba nti mukulu ffe tuli beeraliikirivu, singa ekintu kituuka ku Besigye ensi ejja kumukungabagira ng'omuzira era tujja kuba n'ebibuuzo bingi eby'okuddamu, wandibadde omuta. Era nga bamugamba nti okuta Besigye tekaabe kabonero ka bunafu, wabula kajja kuba kabonero akalaga nti Uganda neetegefu okubeera nti emirembe gibukolamu ne demokulasiya oba ne reconciliation n'okusonyiwagana oba n'okutegeeragana mu ngeri yonna
okusinga okubeera nga omuntu bamuteekako embeera enzibu ennyo attibwe. Muganda wange